abalabi ba Spark TV mwasuze mutya muli mutya katusubire muli bulungi olunaku olwaleero. Forum eri gy'okulembera embuzaabuza erinnya lingatta omwegati ebibiina by'obufuzi byonna. Bagiyita the Multi-Party Youth Forum. Multi-Party Youth Forum yegatta ebibiina byonna ebikiikirirwa mu palamenti oba ebitakiikirirwa byonna ebyobufuzi. Ebikiikirirwa mu palamenti tugiyite mini iPod. Okay, mini iPod omuli mu kintu. Okay. Multi-Party Youth Forum mukiseera kino is in the spotlight nga tweteekerateekera okulonda kwabavubuka mu regions n'okweggwanga lyonna. Okulonda kuno mu kulabako abavubuka n'abalonzi okutwaliza wamu olaba nga bakutegeera era bakutegeera batya? Well, njagamba nti okulonda abavubuka kati batandise okukutegeera. Lwaki batandise okukutegeera? Okwawamu bwe kulemu okusiiga ekifaananyi kye bandiyagadde kibasiigirwe ne basigazaayo omukisa gumu nti bagenda kulonda ababaka baabwe be basobola okwogera nabo, be basobola okuyita, be basobola okuteesa nabo. Era ffe nga Multi-Party Youth Forum kuno okulonda twakuteekako essira ddene nnyo. Era ku bimu bye twakola mwami byabakama bwe yafulumya roadmap ne tujjamu ey'abavubuka ne tugibawa. Era ku mulundi guno engeri akalulu k'abavubuka bwe kabadde kajja katambula kano kaalimu enkyukakyuka ku mitendera giri egitandikirwako egituleeta kano kuba okulonda kw'abavubuka kwa mitendera kuli mu college kubanga special interest group bakuyita. Kakati emitendera egyo bw'ogisukka gye gitandikira tosobola ate kwegattirako eno gye gikola ki gye gikoma. Kati twakola nnyo mu biseera ebyo okwagaza abavubuka okwegatta ku mitendera basobole okubeera eno gye bikola ki gye biggweera. Era n'olaba nti ku luno tulinamu ku nnamba y'opposition enneneko kusinziira ku gye tubadde tubanga nayo bulijjo. Ku luno olaba ebibiina by'opposition nga bifrontinze bacandidates ekitabadde kya bulijjo nti bulijjo akalulu kabeera nga aba NRM eyafuna kaadi n'ataagifuna nga beevuganya. Naye kakati tulaba nti tulabawo bakandidate ba DP, tulabawo bakandidate ba FDC, tulinawo ne ba independent. Ekyo nno kikulaga nti nze wano wentudde mu ntebe yange ya Multi-Party Youth Forum omulimu mbangukoze era abavubuka mbanyongedde okubazibula amaaso ku kalulu kaabwe nga bwe kalina okutambula. Well, tulaba nga okulonda kuno kutandikira ku mitendera egya wansi. Waliwo okulonda kwe balina okulonda ku mitendera egya gavumenti ez'ebitundu era kukolebwa mu electoral colleges. Osobola tuyamba n'otumenyeramenyera electoral colleges bino bye biki mwe muyita okulonda abavubuka abagenda okukiikirira ebitundu 7 plus ku 100 ebya Uganda nga ate bayitamu ezo muyita electoral college zijja zitya? Kati electoral college zino zaateekebwawo kubanga abavubuka baabeeranga awo nga baga nti bannange ffe tetukiikirirwa n'abantu ab'enjawulo kubanga special interest groups teziri mu bavubuka bokka. Tulina abakadde, tulina abavubuka, abakozi nabo babalonda bwe batyo, ab'amagye n'abaliko obulemu, n'abakadde kati nabo bayongerwako. Kakati nga buli abeemulugunya nti bannange tetulina bannange ne baga kakati tugenda kubateerawo okulonda okw'emitendera okwagala okufaananako ng'okulonda okwa bulijjo wabula tugenda kukola mu mitendera. Kakati era ne bagikola ku mitendera. Emitendera gino tutandikira ddala kuva ku kyalo, tulonda okuva ku kyalo ne tulonda akakiiko ako ke tulonze ku kyalo ne kagenda ku muluka, bwe kava ku muluka ne kagenda ku parish district bwe tutyo paka lwetutuuka. Kati akakiiko akaba kayiseemu okuva ku kyalo ddala from village sub parish sub county ke kagenda ku district. Kati bwe katuuka ku district ne tulyoka tumanya nti district ey'e Kampala jjukira bano abalonzi be recyclinga bwe bakulonda ku kyalo gwe ng'ogenda kuki ku step eddako. Bw'ova ku step eddako era nga mutuula kuba kati awo ku step eddako buli kyalo kiba kiweereza
abakyo abakikiikiridde kakati ku step eddako nga mutuula bwe bakusiima ng'empeereza yo bagisiime oba ebigambo byo bagambye babisiimye ng'olwo osunsulwamu ng'ogenda ku step eddako kati bulijjo okoma okugenda ofuna abalonzi abapya kati ebigambo byo bwe bisukkuluma gwogendera ddala ku ki ku district kati gwali ku district gwe bakwasa obuvunaanyizibwa okulonda ku ki ku national era kati ku district bajjayo chairperson ne bajjayo female affairs ne bajjayo ne secretary nti balondayo abantu basatu buli district ne banokola abo abasatu kakati districts zonna ezikola region bweba central buli district neweereza abo abantu abasatu abazze nga bayita mu mitendera gino okutuuka wa ku district era kati abantu abo be bakuŋŋaanye leero ku Embaale be bali ku Ntale High Embarara be bali ku Nvura mu Arua okulonda owa North batuuse abasentro balondeddewa abasentro balondedde Masaka kambeere very sure abasentro Masaka recreation ground Masaka abasentro balondedde sports arena Kitovu Masaka City okay. Abanno aba Eastern bali ku Islamic University Mbale aba Northern bali ku Nvura Secondary School Arua City aba West bali ku Ntale High School Mbarara olwaleero okulonda kuno kuzze kuva overtime naye biki kujoyinza okuyita oba irregularities ezize zirabikiramuko ku mulundi guno nga mwafubye nnyo okulaba nti zeewalibwa kubanga bwogamba nti ku mulundi guno tulabyemu ba candidates n'aba independent n'abibiina ebirala okwawukanako nga bwe kyali nti ekibiina ekiri mu buyinza baavuganyanga n'aba independent naye nange nalabyeko for several talk shows zetubadde wano nga ndabamu aba FDC ndabyeko aba NT ndabyeko aba DP ndabyeko aba NUP nengamba yes waliwo okuvuganya okwenjawulo naye concerning irregularities kiki ebizze birabikira mu kulonda kuno ebireka nga ku mulundi guno mutukakasa nga abakulembeze eno mu kibiina ekitabi bibiina byofuza ebikiikirirwa mu by'enganzi mugezaako by'enganga ekimu kyekyo kyennyini ekitandikirwako nti twongedde okumanyisa abavubuka omugaso gw'okwerondera abakulembeze baabwe twongedde otegeeza abavubuka nti bwe mwesuulirayo ogwa Naggamba bano be musindika bayina be bagenda okukiikirira aba balonda kati gwe buli lwotafaayo okwenyiga mu kalulu kano togenda kuyomba nga bakamaliriza nga tewakayinyigamu mu ntandikwa guno gwe mutendera oguliwo gwe kutambuliramu abamu bawakana ne baga nti ogwo omutendera gwe electoral college teguliiwo naye mwesinga zero nze ndi mukyala muganda baga nti ennyama ntono okayana eri muki mu nkwawa kakati buli lwono bwe tuneesiba ku kukayana nti engeri gye balondamu si nnungi ne twesuulirayo ogwa Naggamba engeri eyo etali nnungi yeriwo kati yeronda abaliwo kati kati bw'otagigendamu ejja londa beeyagala olinde paka ennungi bweri kusanga gye tutamanyi nti yaddi naye bwe tugamba nti bwe tutandika okukwenyigiramu ne tubeeramu Mukama n'akikola olwaleero ne tubeerawo kubanga nze nino omuntu omu eyayogera nange nanga nti omukisa gusanga baliwo bwe bajja omuntu ng'agaba ssente wano naga nti abali mu ruumu eyo bempa ali wabweru tasobola zikayanira kakati gwe buli lwolibeera wabweru w'enteekateeka eno tosobola kayana ku biki bano bye bateesezza kubanga bo balina be bakiikirira abakola ki ababateesezza kubanga kati n'abeesimbyewo bayita mu giri emiki ebitendera nga bwe nkugambye abamu tikakati alina naye abantu be baleeta bakola ki abamuwuliriramu ti ne bwana abatayiseewo waliwo ebiteeso anaayitawo byalina okugenda nabyo okkiriza obakola ki gaana kakati eyo nno y'ensonga ffe gye twagala okugamba abavubuka nti bino ebi akawamu kayinza okuba nga katumazeemu amaanyi naye tukyalinayo omukisa guno gwe mukisa okubaako ke twenyigiramu okubaako be tugamba be tuteeka ku nninga nti bwe mukolanga bwe tutabagambye munaatulaba akatukola ki akatuvaamu tukyayina be tukyasobola okuteeka ku nninga nti kubanga mwatukola bubi mukali kakati kano tetujja kukola ki
kukaba tulina obudde olwaleero lwe lunaku ekirala twongedde okulaba abavubuka nga bakenyigira mbeyongedde okukaagala kubanga ekirungi kyakyo tulabye ku kwalite y'abavubuka abavudde mu kalulu kano tulabye representation ey'abavubuka abavudde mu youth politics yanjawulo ne mu liberation mu parliament bw'otunuulira engeri Gerard Karuhanga gy'asengekamu bw'otunuulira engeri Anna Adeke gy'asengekamu bw'otunuulira engeri Fiona Nyamutoro gy'asengekamu nti n'abantu abe aluulu basalawo ne baga nti kati ono kaayitemu buyisi aleme kuyita mu without considering other dynamics nja kuwa example because we cannot also say nti takoze byakoze nabyo tubikoze eki tubirabyeko kakati ekyo kikulaga nti ffe abali eno emabega tugamba nti awo nno we tuleka abavubuka walungi oba Uganda gye tuzimba ffe gye twagala gye tugenda okwenyumirizamu gye tuzimbira abaana baffe tuli mu kuzimba Uganda gye tutegeera kubanga kati bano abantu be tutandise okuleeta tubategeera ne beboogera bw'otunuulira engeri mpaka mwine gy'asengekamu n'ebintu byayogerako olaba nti omuntu omuteeketeeka ayise mu kana akalulu atera okubaamu akenkizo tetujjaga nti bonna bakoze naye tulina be tulabirako era ekyo ne kitwongeramu essuubi kati omuwala eyali eyo nga yeenyooma essaawa zino agamba bw'abanga Fiona afunye n'obwa minisita kaŋŋende neetabemu kaŋŋende enkole kati ekyo kituwa n'ab'ebibiina bagolokose luli beesuulirangayo gwa nagamba nga bafakkana akalulu aka bulijjo ne batafakka abavubuka bwe balabyeko kuba Anne Adeke abavudde mu k'abavubuka ne bakomawo ne bawangula constituency esi kisanja kimu akomyewo ne ku kyokubiri waliyo abantu nga Alobo Joan nti bo baali tebali ku waggulu naye nga baali mu district politics kakati awangudde ekisanja ekyokubiri akomyewo mu Soroti City okitegedde kakati awo ab'ebibiina ne bakimanya ne baga nti ne kana akalulu kayinza okutuyambako okutusengekera ababaka kyova olaba nti kati obalaba nti bakenyigiramu bafaayo abavubuka baabwe okukenyigiramu olaba kuvubuka abakulaba kati ku Spark TV Lyon nga bagamba nti Linet abagamba nti yeyo Linet tamanyi gye twayitamu eno ku gurawundi mu kyalo nga tulonda abavubuka abamu twagenda okutuuka bano nga twagala tulina that zero kulonda abakulembeze baffe tugenda tuukawo ku ssaawa 2 natugamba lwayo abadda kawedde akawano n'obiwulira si wanooka n'awala n'ebitundu ebyenjawulo ebiringa ebyo birina engeri gye bikosaamu oba gye byakosaamu oba gye biyinza okukosa obukulembeze bw'abana abaliko much as you'd like in the fact that inclusiveness yeyongedde as far as multi-party politics is concerned. Irregularities nga bwe ziri teziri mu kabavubuka kokka tetugenda kugamba nti abavubuka eno ewaffe birala nnyo tubirabye mu election irregularities tuzirabye ate nga tulabye nga nnyingi kati nja kuddayo ku ngombo yange nti nyama ntono bagamba okayana eri muki nkwawo naye ate era waliwo engombe egamba nti bw'oba toyagala kukubwa mikira gya nkima teweetaba mu mazina gaazo olugero nduwulira nnyo kati ebintu bino tulina okukkiriza nti waliwo ebintu ebimu bye tugenda okulaba nga tebinyuma era nze omu ku bantu abavaayo n'envumirira ebintu ebyo oba multi-party youth forum evaayo n'ebivumirira negamba naye kino kibi kino kibi kino kibi kino kibi era mbadde ngenda kubuuza wenyini how often do we see you here multi-party forum youth forum ng'evaayo okuvumirira mulabikiddewa kubanga akalulu ako kalina engeri gye kaggwa ekyo kyosi ne kiyita nituba nga tuwoomingira ate kana ate akabaddemu ebimu nga okwala ku mutwe bwoti n'otandika n'osigala kunyenza mutwe ng'embuzi etende enkuba naye mwolabiseeko ddi nga muvumirira ebiringa bino nga 19 Desemba nga tetunnagenda mu kalulu multi-party youth forum yavaayo n'eyogera era nze kennyini mu ddoboozi lyange n'enjogera ne tukola press conference namba
ne twogera ku bye tulaba ebitatakola ki ebitatambudde bulungi olwaleero nga 28 nga tugenda okulonda mpeereddwa omukisa ogenda biddamu era ndi wano ndi mu kugamba abavubuka bagende balonde era mbagamba balonde mu ddembe ebitali bya bulungi biyinza obutabeerawo naye obulamu bwo Uganda yeetaaga mulamu ekyo otegeeza ki kubanga tujja genda atoyogera ebigambo ebimu nga olinga ayogerera mu ngero tuleme kutegeera abavubuka Uganda yeetaaga mulamu akalulu ako okaagala n'omubaka gwowagira oyagala ayitemu naye bw'olaba nga kitwala bulamu sika it's not a do or die si byakufiirawo bisuubirwa sijja ku preemptinga naye ngamba it's not a do or die kubanga mu buli competition yonna mu buli kalulu konna buli omu aba ayagala akole ki ayitewo gwe tomanyi munno gw'ovuganya naye magezi gayagala kukozesa kuyitawo kakati bw'olaba amagezi gakozesezza okuyitawo nga gasaba bulamu bwo muleke myaka giri muleke kubanga Uganda yeetaaga mulamu naye mugenda vunaanibwa n'okunenyezebwa olwebyo byolinga agezaako ku preemptinga of course okimanyi biyinza obbaamu osoundinga nga alina kyomanyiiko mugenda kunenyezebwa n'okuvunaanibwa mu ababadde at the helm of this leadership y'abavubuka mu bubumbirano bw'ebibiina by'obufuzi okubanga much as nti oyinza okukola press conference n'obyogerako naye mulabika nga abatakoze kimala okulwanyisa okuvumirira n'okulemesa ebiringa ebyo temulina maanyi era obusobozi bwamwe bukomawa okusobola okulwanyisa irregularities zino nze nja kugamba nti akyamaanyi kyennina ly'eddoboozi era nga ndikozesezza nali ku Peace Mbale nali ku Peace Arua nali ku Peace Lira ntambudde Uganda eno yonna nga ngamba abavubuka okwenyiga mu kalulu okwetaba mu kalulu naye okuketabamu mu mirembe oketabamu okukozesa ennyo omutwe okusinga amaanyi era yebadde message ya Multi-Party Youth Forum emirundi gyonna era tubaddeko n'obufubo n'obukiiko bwe twogedde ne bannaffe aba police bwe twogeredde ne bannaffe aba Electoral Commission ne tubagamba bannange oba amaanyi gasukkamu oba twongeremu ku mirembe oba ki nze ekyamaanyi kyennina yeddoboozi era ndikozesezza siri mukuumaddembe mu ggwanga lino sirinaawo gazeeti esukka ddoboozi lyange gazeeti gyennina lyeddoboozi lyange ate era ndikozesezza ne bannange bwe tuli mu mukago guno twogedde ebintu bye twandirowoozezza nti omuntu ali mu kibiina ky'ebyobufuzi ali mu NRM teyandibyogedde naye bwe tubadde nga twogera tutuddenga wamu ne bannaffe ab'ekibiina ekyo ekifuzi ne tubikola ki ne tubyogerako so nno bw'ombuuza mandeeti yange lyeddoboozi lyange Multi-Party Youth Forum ng'erabikanga ennafu ennyo nti kyemusobola okukola ennyo kwe kuvaayo n'eddoboozi temulabiseeko nga mugendako mu kakiiko ka ddembe ly'obuntu nga bwe tulaba abalala platforms endala fraternities endala temulabiseeko nga mulina gye mupetitioninga kubanga obuvuyo obumu kubwogerwako bye tuyita irregularities ezimu ziviiriddeko n'abamu okuyiwa omusaayi n'abamu bakyanyiga biwundu mu kalulu kabavubuka mwe temutuukawo kubanga mujja alabikanga abalabika okuba nti naye abo kirabika okuba nga bali compromised munnange nno wattu olabika ebigambo byange obimiisinze naye mwavaayo nga 19 eyo yali press conference naye twogedde n'abapoliisi twogedde ne Electoral Commission ewa Minister of Justice twaliyo era twapetitioninga ebintu ebimu bye tukola tetubiteeka ku mawulire ebyamwe tebetaaga kussa ku mawulire kubanga tumaze okumanya nti ebintu ebimu si ffe abajja ku mawulire tiffe abakyusa ebintu olumu ebintu ebimu era enkola ezimu ziba zaakafubo nti tujja kuteesa tugambe bannange kino tukiraba nene kino kubanga njagala kubeera very honest neme kwerimbirira
emivuyo tugirabye mingi naye naffe olumu tucontributinga ku mivuyo egyo kino kijja kulabikamu ng'obubi but I want to be quoted right bye twagala emivuyo gibeeramu naye naffe olumu ng'aba participants ng'aba influencers naffe tuvunaanibwa nammwe bannamawulire ku lw'ensonga nti tujja kwanguwa nnyo okukwata akubye omulonzi tuleme okumanya backstory ya lwaki batuuse wano kussa kuba ffenna tuli bantu ng'Abannayuganda tuli bantu njagala kino nkibajjukize tuli bantu abapoliisi abatukuba bantu ne be bakuba bantu olumu because of political stance because of what olumu nkiddamu otuweeko tutyo ku byokulabirako kubanga oyinza okuba waliwo ebimu bwewalabako n'ogaa naye wano ate went overboard etulabika okubanga twasuka we tulina okukoma naffe abakuumaddembe tubayisaamu eggaali n'ebirala biringa ebyo obanga olinayo some experience oba mwemwe nnyini mwakavaringa story eya DPC w'Egayaza tewagiraba yagiraba tebaali bantu teyali muntu teyakubibwa kakati gwe buli lwo provoking oli ate gwe toyina determination ya reaction ye kakati gwe go provoking alina emmundu mmwe kennyini mubadde nga mukwata stories kulaaliz oli ng'agamba balina emmundu naye tubasobola oli n'agamba baba balina emmundu nammwe mukwata amayinja gwe go provoking alina emmundu alina machine gun gwe olina jjinja effect y'ejjinja ku ssasi eri ki kakati gwe boyogereramu b'ogamba ebyo tomanyi bategeera batya tomanyi balowooza batya tomanyi obusungu ku mitima gyabwe bwenkana ki kakati ng'omuntu ajja ng'alina ejjinja lye kimu bibiri oluusi bayinza n'okuba bagamba kituufu kuba kankubuulira amateeka gali fane gwe omuntu wa bulijjo kyolaba n'okirowooza nti kyekyandibadde bwe kityo ate mu tteeka kiyinza okuba nga bwe kityo bwe kiri kakati gwe olw'okuba tokimanyi n'oyagala okikola oli ye n'akugambira mu tteeka kakati gwe waliwo eyakugamba edda balina emmundu naye gwe olina ki nina envuumuulo yange oba ejjinja lyange ng'okasuka envuumuulo kati gwe gw'okasukidde envuumuulo ye gw'osuubira ye agenda kwedifendinga atya ye era azzaako ki kakati n'ebintu bino kyova olaba ŋŋambye nti irregularities nyingi naye we are all responsible njagala tusooke tukke ku kabavubuka I like it ogeza kusika ekifaananyi ekigazi naye mu kabavubuka kuba incidence gyolese gye twakavalinga tugenda ddala paka ku nsonga wano mwagafu eyo naye tudde ku kabavubuka bye wawulira mu kabavubuka byenjogedde n'ebyo zoowulira bituufu era olowooza biki ebyavaako ebyo byetaaga okuba ng'abavubuka babyegendereza obutaddamu kulabika kubanga tugambye akavubuka ebifo ebimu baatuka okulonda well tubeebaza kyemwenyumirizaamu nti kuno mulimu abantu bangi naye ebyo ebyalabikiramu biki ebyakaleeta oba abavubuka bagenda okukayingiramu nga tebamanyi kyakukola nti akaabwe kaggwa 2 ku makya nti ebifo ebimu balonda tebalina kulonderawo nebiringa ebyo sinakuulya bwokoona kweza ensonga ezisinga okuba nga zaluma abavubuka mukabavubuka ezo ensonga nakugambye edda nenkubuuza mukammwe ak'olukale kubanga twagala nnyo teeka pressure ku bavubuka abavubuka kino abavubuka kiri mukammwe ak'olukale tewaziwulirako nukyanjawulo tewali we tugenze police station ne batugamba nti saawa 2 ku makya okulonda kuwedde nze nga ninako i41 eyewakiso nawe nagenda ekayunga abavubuka nga bagenda kulonda of course nasigenda kulonda nganzi naye nga jaga ku monitoringa naye biddala bituufu byempulira ne butuukawo ng'abagamba muveewo wano akalulu kawedde edda anti nenkubuuza ak'abavubuka tukeesibako nnyo mukana akamu ak'abakulu tewabaddeewo kubanga nze ne mukana akaffe aka adult suffrage nabiwulidde irregularities abamu babirabye abantu babyogera irregularities mu kulonda kwa Uganda weeziri ku mitendera gyonna tetukiteeka ku bavubuka bokka ku mitendera gyonna waliwo irregularities era bye bimu ku bintu ebitwogeza ffe nga mu multi-party youth forum gwe bwengenda okugamba abavubuka nti mulonde naye mulonde mirembe tekitegeeza nti mbagamba nti olutalo lujja naye because ndabyeko irregularities nendaba nti mu kulonda oluusi temubeeramu mirembe kituba tugendako ebyo ebyaviirako abantu okuba nga bafuna obuvune abamu bakyanyiga biwundu abalala balugulamu n'obulamu nga kitandikidde eno mu kabavubuka nga tetunayingira adult suffrage ebiringa ebyo mu byeŋŋanze mutya era wetuli kati muli ku ki ngenda kwongera okugamba abantu nti
Akalulu k'abavubuka teka happening in isolation. Akalulu k'abavubuka katandika mu delegates conference mu candidate selection mu kusunsula wano wonna akalulu kagenda maaso era abantu ab'enjawulo bakozesa emitendera egy'enjawulo okubanga beetuusa ku buwanguzi. Oluusi nno eno ku bavubuka ekintu ekisinza okutuleetera obuzibu nti waliwo ate bannabyabufuzi abakulumukko ab'omu adult suffrage oluusi abalemererwa okufuna mu adult suffrage ne bateeka amaanyi mu k'abavubuka naga nti njagala oyo Linet abeere candidate wange mwenje okuyitira nfugire mu ye. Yes. Kakati ekintu ekyo bwe kityo bwe kibeerawo tomanyi ye maanyi gagenda kukozesa. Kakati oluusi emivuyo bwe gityo ne gireetera okukuubagana sina kindi okuvaamu okukubagana oba n'ebintu ebirala bye tulaba. Naye saagala tukiteeke nti kalulu k'abavubuka kwe bitandikira bino ebintu tubirabye. Kakati mwasoose kulooda ka adult suffrage akaffe kajja buzzi. Olwaleero simanyi kigenda kubaawo abavubuka twogedde nabo simanyi kigenda kubaawo naye ate era waliwo byenja okulaba nakuwale bunakuwazi naye nga bibaddewo ate nga tubirabyeko ne muka adult suffrage. Kyekiri kye nagambye nti nga toyagala kubwa mikira gya nkima amazina togeetabaamu gano amazina g'oyingira okimanyi ga nkima era interests ez'enjawulo ez'abantu ab'enjawulo ziteekebwa ku mmeeza era abantu ab'enjawulo balina engeri zaabwe ez'enjawulo ze bateekateeka okuwangulamu. Kyekyandeese ku eri point gye nagambye nti gwe ng'omuntu self-preservation is better. So what message are you trying to send to the youths abegenda okwetaamu kalulu ngaako kubanga nga bw'ogambye akalu kano tekatandika wano wetuwalabira katandikira eri mabega ate bwe kano tunakomekereza okulonda mu February aho wennyini akalawe katandikira bubaka ki bw'oweereza what kind of message gy'oweereza bw'oyogera bw'otyo nti akalu kano galinga amazina g'enkima yangongo manyi emikira girina okukoonako bubaka ki bw'oweereza abavubuka tolinga abatiisa nti kulonda we kwatuuka genda nga osubira bino na bino na bino na bino. Siina kye mbagamba kyova mbagaye simanyi kigenda kubaawo olunaku lw'olwaleero simanyi kiri Nvuli simanyi kiri Ntale simanyi kiri Masaka Kitovu simanyi kiri ku Islamic institution. Constitution yaffe egamba nti okulonda bwe kubaawo okuumibwa n'okulonda okw'emirembe kwe tusuubira era kwe twagala era nze kwensabirira kwe ngamba abavubuka kwe mbadde mbateekerateekera ebbanga lyonna era abawulidde eddoboozi lyange muwuliwulidde bwe nali Arua bwe nali Erira bwe nali Eruweero bwe naliwa mbadde ngambanga abavubuka bannange tulonde naye tulonde mu mirembe. Kati gwe bw'olaba ekisukka ku mirembe okusalawo kuli gy'oli kubanga omuntu alonda omanyi lwaki balonda wa 18 nti yaba alonda yaba asuula akalulu owe-18 aba atandise okwetegeerera ti kino nno kyendaba si kirungi oba kino kyendaba kirungi. Kakati gwe londa ekirungi ky'otayagala bakole tokikola banno naye ate tetulina kwerabira nti eno competition kuvuganya tewaliiwo agenda kukuwa buwi nti akuwe tutwale. Kakati beera ne ideas ennungi presenting ideas ennungi faayo kaluluko bwe bamala okkakuba beerawo ku tallying station manya bakalonze batya ba agenti bo leka babeerewo bakwate obululu bo basayininga DR forms kubanga irregularities zino zibeerawo tukimanyi naye ate tulina odds saawa zino Jameson Obu abadde chief whip wa NRA balonze ne baddamu ne bakabala neera ne bamukolaki ne bamuwangula. Kati nze ezo story bwe zityo zimpe essuubi era ne ngamba abavubuka nti olumu biyinza okulabika ng'ebitasoboka n'ekisoboka bw'okola okweteekateeka. Oyogedde ku polling centers ezigenda okuyindiramu okulonda kuno ezimu mpulira nga ziri wala okusinziira ku region naye era bw'ogamba bano abantu basatu
mwinenge gye mubakwatizaako lyayinza okwesanga ayinza otuuka kati ngaebyaliwo mu kalike nkugambye nti ne wano mu delegates mu colleges kugenda okulonda waliwo abamu ng'alina oteekamu transport awerera ddala bambi muvubuka oluusi ayinza okuba asasanyiza ssente nnyingi natuuka ku lunaku nga luno ng'obusobozi oba obutuukayo tebuliiwo mubaddeko ne incidences bwe zito abamu ku bacandidates n'abamu delegates ne balemererwa olw'embeera bwetyo era mubakwatiddeko mutya munnange n'ekyenjawulo ekiriwo ku special interest groups gavumenti yennyini efacilitatinga badelegate abajja okulonda we mbadde njagala kakati waliwo ebiwuliddwa nti badelegate si bano nga bwe walaba museeke waliwo babo batugamba oli bakwata n'abapangisiza woteeri e Nairobi omulala n'abapangisiza mu woteeri uno mu kibuga n'abaliisa n'abanywesa n'aba buli kimu so okubeera nga bamulonda byebimu ku byogerako irregularities eziri expected era muzeŋŋanze mutya osobola nawe otuwulira ku ndala zitera okubeeramu ku mulundi guno abavubuka bazeewale era bazeŋŋange of course batuuse dda abasinga naye kisobola okubaako engeri gye kiyamba kakati ngenda kwogera ekigambo kino without fear of favor nagambye omanyi lwaki balonda omuntu ow'18 abayetegerera gwe bw'olaba nti emyaka gy'etaano gy'ogenda okuwa omuntu ono okukulembera osaana ogirye mu woteeri ekiro kimu bw'oba osazeewo gwe ng'omuntu oba osazeewo nti nze kandye kati myaka gyange 5 njiweeyo nga nsuze mu kitanda ekirungi nga ndidde bulungi oba okikoze eki okisazeewo nkugambye nti gavumenti efacilitatinga akalulu ka college badelegates abalina okujja Ministry of Gender Secretariat ya Special Interest Groups balina budget eba facilitatinga bonna regardless of their political affiliations kastoba ngoli delegate ngoli mu kitabo nga bakulonda eno gye nkugambye gye wava yonna nga bakulonda you are eligible to be facilitated to be part of the election kubanga lwaki bakola ekintu bwe kityo ekyo kyogambye nti abantu bava wala owe Kampala SARS n'agenda Masaka owe Gomba owe Kalangala owewa ate agenda Masaka okulonda but also ekifo abantu babeera bangi baba balina okulonda ekifo ekigazi oyinza okwesanga nga tekisobola kubeera buli wamu kumpi okusinzira ku gwaliwo singa tulonze Kampala wandibadde kumpi kube Kampala naye oweekalanga era wandibadde ki wawanvu kitegeeza nti ebyo byonna byalowoozebwako ne baga nti tujja teekateekawo ka facilitation akatono okuyambako abantu bano okubanga bakola ki nga benyigira mu kulonda kitegeeza nti transport si kizibu kyo mmere si kizibu kyo ekyo gavumenti yakigonjoola era tubeebaza kakati gwe bw'osalawo nti kati njagala ekulya ku mmere esukka kweno ngende mu Masaka Maria's Flow gye mbandiira kubanga nga bwe nagambye nti eno competition tulina okukikkiriza. Voting an election is a competition of ideas. That is what it is. Your ideas are not mine. Gwe ideas zo ziyinza okuba zigamba titwala ba delegate ku Maria's Flow baliise banywese nga ze ideas zolina kati olw'okuba guwaze mu kalungu ebyobusubira nawe olina okubeera ne alternative esinga kuya competitor. Kati gwe funa weteeketeeke ekyensinga okusibirira abavubuka weteeketeeke lwaki ndeese ekintu ekyali mu ekibadde mu Aleptong nti bayinza okuga nti gundi yalina ssente nnyingi yagula abalonzi bw'oba weteekateeka ekimala nga mazima ga Katonda watambula n'ogenda mu districts ez'enjawulo abalonzi ne bakutegeera twalaba Anna Adeke yalina independent najja ne bamulonda ku national female nga ne ssente talina kubanga yali ava mu FDC yali akava mu university ne bamulonda yeteekateeka yakola homework n'amanya badelegate bange bali bameka DR forms zikwatibwa zitya ne yeteekateeka nti omuvubuka yenna ali eyo oba omuntu yenna ali mu kalulu bwe weteekateeka nyongera okukigamba nti omuntu weyeeteeseteese even amidst all challenges busobola okukeera ku makya n'owangula akalulu nga weteeseteese weteeketeeke bulungi manya abalonzi bo manya chairman wo yaani manya ki
kubanga abantu abasinga baagala nga bwe nkugambye baagala batandikire gye bikola ki gye biggweera naga nti akati nafuna fulaga mpumudde n'atafaayo kutambula kwogera n'abalonzi be n'atafaayo kutambula kumanya abalonzi bange bali bameka eriyo n'atamanyi nti abalonzi bange bali bwe bati n'atafaayo kugenda ku electoral commission gamba nti nsabako ku forms naye nga ayagala bukulembeze jjukira bano abantu bano kati batini naye olaba n'owa adult suffrage asobola okuba campaign ya constituency enamba n'agimalako kati gwe omulimu gw'olina okukola kwe kweteekateeka nti bwe weteekateeka obulungi ebintu ebisinga birabika ng'ebitasoboka naye bisoboka osobola okuwangula akalulu tulina examples etuwa ez'abantu abakoze eki abakawangudde kitegeeza naawe osobola ki okukawangula naye gwe buli lw'oligamba nti kulwokubanga abalina ssente kulwokubanga bakola kino if you go with bw'ogenda mu kalulu ng'olina ekifaananyi gwe kye weesiikidde mu bwongo obwo kyangu nnyo ekifaananyi ekyo okutuukirira okumanifesting bw'ogenda nga weesigidde ekifaananyi kati bano babbi kati bano baki kati bano baki kyangu nnyo era nti n'ekintu ekitono ennyo kisobola okupuutinga off eyandiwangudde ne bakuwangulira awo okitegedde kakati gwe weeteeketeeke mentally spiritually beera grounded manya ki ky'olina okukola manya nti akalulu katandise ani ali wano ani akwata ani akola kino kuba kano akalulu bakalondera ddala paka mu matumbi g'ekiro nga bakabala nga bwe nkugambye nti abantu babeera bangi results zirina okufuluma kakati gwe bw'ogira n'oga nti ebyo kandeke agenti yanambuulira batuuseewa olwo gwe teweeteekateeka eyeeteeseteesa amanyi kino kyekinzi kino kyenzaako wano nkola bwe nti wano nkola bwe nti era nze sijja kugulumiza nnyo simanya bano bagula abakandidate bano bakola ki kubanga tulina examples z'ababadde nga ne ssente tebazirina ne bayitawo otwadde ekyokulabirako kya Anna Decade yajjanga independent ekisanja kimu kati bamwongedde n'ekirala ate nga olaba nti ekibiina kyalimu si kyekyamaanyi kyewandibadde ogamba nti awe bali mu kintu tulabye n'abavubuka abalala bamaseruka banambasa n'abalala bazze bayingira ebyobufuzi toyinza mubalira ssente na busobozi bwakuba nti agulira abalonzi nendoza kwekirizaamu nangeri gyozze okunviisingamu neneteekateekayo ne message kubanga olumu twagala okufuula abannayuganda nti bo tebawulira bafa kimu ku ssente bafa naye abannayuganda bawulira kyenkugambye kye tulabye alebutongo ne recount eraga nti abannayuganda bawuliriza mwami Jameson ne bamutegeera ne bategeera byabagamba right nga tunaba kufuuka chairperson wa multi-party youth forum of course ensonga zino yaze zimu zaalingawo sinza ganti zitandikidde ku mulembe gwo nendowooza abantu ti omulembe gwalini eti baba gubaddemu vulugu ne voobe naye owulira nga ensonga zebazze nga bembulugunya ku ngeri akaluka abavubuka gye kakwatibwamu n'ebirala ebiringa ebyo n'abalabika okuba nga banyigirizibwa zikoleddwako and to what extent? Well, nze nja kwogera ku byaffe bye tukoze ku mulembe gwange nti luli tubadde nga opposition twesulirayo gwa Nagamba kalulu kano kubadde kwesulirayo kwa Nagamba oba kubeera nga bibadde ng'ebiri opaque nga temusobola na kumala kigenda mu maaso. Ngenda kwogera essira ly'olwaleero naligambye nti bw'obeera mu mazina g'enkima bw'oba ng'oli munnabyabufuzi buvunaanyizibwa bwo okumanya akalulu kaddi ku mitendera gyonna. Kakati gwe buli lw'olibeeraawo ng'oli munnabyabufuzi naye ng'olinda wabeewo akubuulira ekizibu kiri ku ggwe so si kubali kubanga nga bwe nkugambye no competition oli bw'amanya nti bw'aba tafuddeyo kunoonya information let me withhold it kijja kumpisaawo kyakola era ne kimukola ki. Kakati oluusi sijja kugamba nti kibadde opeeke kuba obuvunaanyizibwa bwaffe yo iseerekawo road map ne baga nti road map yiiyo egipublicizinga kiri kuvunaanyizibwa ababyanna baabufuzi okumanya road map eno nangeri ki gye bagikola ki gye bagikoleramu. Kakati emirundi egisinga ngenda kukyogera nti tubadde twesuulirayo gwa Nagamba naddala kukabavubuka nga bwe nkugambye ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti bwe bibadde nga bitukaka abavubuka nga balabanga omuzannyo omungi balabanga ebitali
naye bamaze okulaba products z'akalulu kano ne bamala n'okulaba nti osobola okufunira ddala omubaka ajjudde ng'avudde mu kana akalulu kati ne batandika okkawa attention ke deserving era ogwo omulimu nze ngenda nti ffe multi-party youth forum tugukoze tufuuye omulere twogedde ne bannabyabufuzi tugenze ku bitebe eby'ebibiina by'obufuzi okubaga abannanga abavubuka mu bayamba abavubuka era mu Kampala wano tulina ne I think beera Makindye Ssaabagabo okimanyi nti eyo Makindye Ssaabagabo nupu yonna yagitwala mu by'abavubuka kakati ebyo nno bikulaga nti kati abantu batandise oggolokoka ne bamanya nti kana akalulu ka buvunaanyizibwa nti inclusion eyo etuyamba okwongera okumanya kubanga luli tubadde tuwoza tebabituteekamu kakati olwo nga tetumanyi tuyingira tutya naye kati bwe twongedde okukayingira tutandise okulaba emiwaatwa gye tulina okwogerako gye tugenda okuga nti wano mukola bubi era ffe akalulu bwe kanaggwa ffe nga observer tugenda era nva wano ngende nkalabe mpandiike ripooti yange akayiwa aka central sijja kwogera gye ngenda kubeera naye omanyi lwaki nkubuuza waliwo omu ku ba contestants candidates for youth MP Western bamuyita Balijja Innocent yamaze dde okumpeereza wano n'agamba ekiri eno kitokota kyokya kakati era waliyo observer abaliyo gye kitokotera bajja kuwa ripooti yaabwe nze nange gye nja okulaga nja kuwa ripooti yange tucomparing report ezo nga tuzimaliriza bwe tuti tugaye bannange kino kye tulaba kino kye twalaba kino kye tulina okutereezaamu kino we tulina okutereeza era nkugamba nti ffe tetukoma wano ripooti zaffe tuziwandiise tubadde twetegereza ebigenda mu kulonda tubadde tulaba kigenda mu maaso kati ate wano ewaffe olaba tukaabira mulirwana ate owaffe afudde abakutukidde mu ngalo kakati tugenda kukola ki tugenda kuwandiika era abaliyo multi-party youth forum ya deployinze dda mu biwaani ebyo bwe tumala okubiwandiika ffe nga tugambye nti tulina obufuo tutuulamu n'abantu ab'enjawulo era tujja kuvaayo tugende wa minisita ow'abavubuka tujja kwogera naye balamu ate ali mu ggulu tujja kumusaba okwogera naye tujja kuvaayo tugende wa Minister of Justice tumugambe nti bannange justice gye mutugamba ng'Abannayuganda yeeno tujja kuvaayo tugende mu Electoral Commission tubagambe bannange enteekateeka gye mugamba nti you are the Independent Electoral Commission lwaki bino byatambula bwe biti tujja kuvaayo tugende eri bannaffe abapoliisi ab'amagye tubabuuze bannange kino kyali kyetaagisa oba bannange mwe mutubuulire ffe twalaba bwe tuti mwe ekifaananyi mwakiraba kitya era twavaawo okutuuka wano mwattu nno olumu enjogera zino zituyambye olumu tuyinza okulabika nga abatakola eriggwe naye nze nnina ebintu byembustinga ini olwaleero ne bwe ŋŋamba nti kati ne bwe tugenda ffe sanja kyaffe tukozeeko ebyo byenjagala kubanga bw'ogamba tujja kugenda wa balamu tujja kugenda wa Minister of Justice that sounds like a future prospect naye twagala tubuulireko so fa mu kisanja kyammwe oba ekikyo biki by'ogamba ng'ogyeko kiri ekyo inclusiveness naye ng'ekyo kibayozaayoza kiki ebirala by'ogamba nti bwe twasoundinga ku nsonga eno at least olaba ki muyinza okuba temulaba kutuukira ddala ku lyengedde nga bwe mwandiyagadde ate ng'ekisanja kiggwako naye biki byo ebirala byonza okwogerako nze no nja kugamba nti inclusiveness kinene nnyo kirabika ng'ekinafu bw'okitunuulira bw'otyo gaki kale ekyo naye kinene tubula nange nkikungiriza ne mbagamba lwaki kinene kitusiigira ekifaananyi kye twagala okulaba ekituufu tuleme okwogera ebyambu kyova olaba nkugambye nti abantu baffe olwedde bali kuki tweyongedde ne visibility y'akalulu k'abavubuka nayo yeeyongedde bulijjo tulaba bulabi entugamba nti abo be babaka b'abavubuka naye oluusi nga tetumanyi babalonze batya bazze batya ng'oggyeko inclusiveness but visibility abantu okumanya nti leero bwajja kubaayo okulonda era kugenda kulonda bwe tuti ekyo nno nakyo kikulu era nze nkigamba nti tukikoze eki tukifunye mu mulembe gwaffe wabula ate n'ekirala okubanga tukolagana
nti akalulu bwe kwaggwa tusigala tuli bannayuganda ekyo nakyo tukifunye mu mulembe gwaffe nti akalulu bwe kwaggwa tugenda tuula ku mmeeza tukkiriziganye tugambe wano mwakola bubi wano twakola bubi naye kati twekuŋŋaanyiza tutya okuddamu okufuuka ki abannayuganda era okutambuza ebintu by'abannayuganda. Waliwo wano Nakibule Hajara National Secretary UID agambye webale nnyo okubeera ng'otembeeta ensonga. Ndabyeko wano aspiring female youth MP agamba nti yeha nze ndi wano nkyalinda bulinzi naye simanyi bwe bigenda kuggwa ye Namande Edith Wanupu abo n'abaddeko nga bakola ne comments endala nnyinyo obubaka obusembayo nga tuwumbawumba kubaganya kwaffe okw'ebirowoozo ku nsonga y'obukulembeze n'okulonda kw'abavubuka. Obubaka obusembayo ngamba abavubuka nti Uganda gye twagala ffe abagenda okujezimbira. Sijja kugamba nti ekifaananyi kyendaba Uganda etambula bulungi nga bwe twagisuubira. Eyinza okuba tetambula bulungi ngera waliwo bingi nnyo bye twemulugunyaako. Naye gye buva ne bwenkana tusigala tuli bannayuganda. Omuganda agamba nti azaala ekibi akiwongerera. Kati omwana waffe ye Uganda n'obubi bwe tugenda kumuwongerera. Tugenda muwongerera tutya tugenda kukola ffe tujja kukola ekikyukako. Tugenda kukkiriza bwe tukoze ensobi tweyongere okutereeza. Tugenda kukkiriza okukolagana n'abalina amaanyi. Tulabe engeri amaanyi ago gye gatabeera ga bulumi eri bannaffe abatagalina. Tugenda bwe tubanga kye tulina ly'eddoboozi tugenda kulikozesa okwogera tetugenda kwowa kwogera kubanga ffe kye tulina kye tukola ki kye tukozesa. Era nze nga Multi-Party Youth Forum ne bannange benkulembera nabo mbeebaza obutakoowa kwogera. Mbeebaza okwekubiriza to participate in these elections. Mbeebaza okufaayo okumanya era nneeyongera okuyita abantu abandyagadde okukolagana naffe okubanga tulaba ebintu ebyenjawulo nga bikyuka bajje bakolagane naffe. Tuli muwaatwa bw'oba otwagala secretariat yaffe etuula wali ku NIMD office Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Secretariat yaffe weeri jangu kubanga era tugenda nga bwe nkugambye ripooti zaffe already zaatandise. Kuyo zaayo z'abawangudde n'abatannawangula tubasabira obuwanguzi n'abali mu kalulu tubasaba mulonde emirembe. Tweyanze goyo Linet Nanyonjo chairperson w'olukiiko lwa Multi-Party Youth Forum comments zammwe mwebala babaddeko Hamza Nanta webale kubanga baddeko Mwaka Derek Yusuf Muhammadi comments zammwe onagambye nti ebibuuzo mubibuuze poliisi ya Uganda ffe byabavubuka babitu nedda. Tugeza okulaba nga buli omuntu muwa mindset tukuzima mindset ekwagasa okwenyikira mu kulembeze n'okulonda abakulembeze abanakutwala ku mutendera gonna. Nze Kefas Mayumba ate munange Mika Irene Mata kaje akutwali mu maaso Spark Machako kyali. Obukodyo mu kufumba bukutuusibwako Santa Lucia. Dama ekiri emabega w'enfumba ey'omulembe kiri mu kweteekateeka. Kweggamba nga tonnaba kutandika kufumba mmere yonna. Tegeka ebirungo mu bipimo ebigere, w'onoobisalirasalira naawe okubitabulira. Kino kiyamba okwewala okutawaanyizibwa ku ssaawa esembayo era kikuwa emirembe ng'ofumba. Obukodyo mu kufumba bukutuusibwako Santa Lucia. Tufumbe y'omwaka guno ekomyewo n'ebinonoggo byokka. And this time round tuli mu kitundu kyo awakaawo tukusangawo wenyini w'okolera kasavu kanyama. Nammwe mutulage ku bukodyo bwe mukozesa. Jjukira tukozesa ebirungo ebiri mu ffumbiro lyo. Fumba nange buli lwa mukaaga essaawa 2:30 ez'ekiro wano ku Spark TV. Naye teweerabira kuba kafaananyi okaweereze ku WhatsApp.
Buterevu omulungi okyali ku Spark ku makya tukwebaza gwe yakedde naffe okuviira ddala ssaawa 12 paka ssaawa zino zennyini we twogerera eddakiika ziri 3 ezeeganye ssaawa 2 ez'okumakya. Milka Irene era nga tukyali mu mboozi y'eggwanga ffenna nga bwe tumanyi nti no amasomero geeteekateeka ate okuwelkaminga abaana okudda okuva mu holiday ebadde mpaavu era nga ffenna bwe tumanyi nti no bannaffe abateekamu ensimbi wano ku Spark TV okubeera ku mpewo be bannaffe aba Vision for Africa tuzze tubagamba ly'essomero erikyasiize era weewaawo tubyogedde byonna naye kakati mu studio tuli ne head teacher Edith agenda kuba ng'akiggumiza oba ng'atangaza ku nsonga ezikwatagana ku Vision for Africa High School. Njagala okujjukiza lisangibwa wali Mukono na Kifuma. Sigenda kwogera bingi, ngenda musaba kuyanjire n'oluvannyuma tweyongereyo. Mikyala Edith, buza ku mulabi wa Spark TV. Nayanzanyo nyabo. Batulaba ku Spark TV kama afe yebazibwe. Awe bwekitiibwa. Nayanzanyo okunkyaza wano. Mbalamusiza nnyo mwenna. Linnya lyange nze Edith Ntege ng'olw'ekisa kya Katonda nze mukulu w'essomero erya Vision for Africa High School e Nakifuma. Tusangibwawo ng'oyisizaako e Nakifuma Kayunga Road. We tusangibwa. Mukyala Ntege, essomero lino limazeewo bbanga ki? Abantu bazze batubuuza Vision for Africa libaddewo nga tetulimanyi, essomero nga liri ku kibangirizi kinene, kiki ebizimbe baagala kutegeera more information. Essomero eryo erikuze ku speed bwe lityo. Limazeewo emyaka 7. Wow. Twatandika mu 2019. Omwaka guno oguweddeko guwezezza emyaka 7 katutambuza gwa 8. Essomero likyali ppya naye nga bw'otuukayo oyinza okulowooza lya myaka 3 n'okusingawo. Mu myaka gino 8 oba 7 muzze mukola mutya abantu baagala tegeera? Twatandika okutuuza abayizi aba senior 4 mu mwaka 2022. Netukola bulungi ddala, twebaza nnyo Mukama kubanga very first sitting twafuna first grades 10-11. Netutuuza ogwaddako 2023 netulinnya 16 old curriculum yakoma. Ogwakusatu gwali gwa 2024 mu new curriculum. Ng'ekyo mutali mu first grades and what? Bonna abayitira mu result 1. Era abaana bakola bulungi ddala. Twatuuzayo ne senior 6 eyasookera ddala mu 2024 era twafuna eyasinga afuna 20 points. Twenyumiriza nnyo mu performance eyo mu ssomero lyaffe. Kati mutambulira ku curriculum empa kubanga government yavuddeyo n'egamba nti government orders schools to follow the new curriculum school calendar. New curriculum tugitambulira kaya tugikwasiza maanyi. We have no choice, tulina ogigenderako naye ekyomukisa kye tulina fe tulina facilities. Essomero erina facilities ennungi eno curriculum temenya. Temenya mugikwata bulungi kubanga tulina science labs 6 mu ssomero limu. Tulina computer labs. Nze mbadde manyi muyineemu. Tulina science labs 6. Tulina computer labs zina computers ezisoba mu 7. Mu library mulimu computers ezisoba mu 10. Kati facilities nnungi nnyo. Era omwana mu new curriculum asoma bulungi nnyo nga talina na kimutawaanya. Omuzadde atategeera curriculum eno njagala omutangalizemu then tugende ku ebyo ebifaananyi byendabaawo bye batutambuliza oba tusookere otunnyonnyola ebyo ebifaananyi. Essomero lyaffe abatulaba eyo ffe tubituuma abaana babituuma okusinziira ku kala zaabyo. Tuyita red campus. Red campus. Naye yeriko offices ena floors 3. Erimu L shape nga bolaba. Office yonjiraba yeri koona. Eyo mu koona. Kati ebisigadde bibiina. Wansi waliwo labs 3. Wakati waliwo bibiina ne prayer room eri side eno. Waggulu waliyo library. Waliyo computer labs 2. Fe tuyina 2. Waliyo ne room mu batungira uniforms zaffe ezaffe tuzitungira ku ssomero. Workshop eri awo byonna biri mu kizimbe ekyo. Tulinawo senior 3, senior 4, 5 ne 6 basomera awo. So mulina abaana okuviira ddala ku senior 1? Senior 1 paka senior 6. Oyogedde ku prayer room. Tugende ku prayer room. Essomero lyaffe it's a Christian school. Tuli balokole era tusoosowaza nnyo eddiini era omwana ayise waffe abeera n'eddiini nnyo kubanga tusabira wamu ffenna tubeera ne morning devotions
ne evening devotions ne Sunday services eyo prayer room oba gakwogera ne Katonda gw'omwana eby'eddembe oyingiramu. Yes. Ate twogere waliwo ekizimbe kye nalaba green nga ya green yonna ekizimbe kya green ekyabaana bange bakituma green campus green campus because it was painted green. Kusinzira ku paint eko. Kati eyo dormitory y'abalenzi. Dormitory eyo esuza bweba ejjudde eba eweza abaana nga 15 abalenzi bokka. Essaawa entenda bakujjula. Kyobola tukyetaaga abaana abalala. Abazadde tuleetera abaana kubanga ekifo kinene kigazi space weeri ate nga tusomesa nnyo bakola bulungi. Classes tugende ku mitendera gya classes muli mutya mwe classes senior 1 erina abaana bameka erina A and B erina ki birambulire bulungi. Ffe ku Vision for Africa ne new curriculum nga bwefaanana tukkiriza nti abaana balina batonotono mu class ticha okusobola batuukako bonna katukola streams ne zibeera 5 naye nga abaana batonotono yenkola yaffe kati stream yaffe ebeera mu baana nga 50 stream buli stream kati sinzira ku baana betufunye naye tukola streams 6 naye nga tutaddemu baana batonotono tetwagala rooms nnene tebazijjuza naye nga kitwagala zijjule nnyo ticha tutatuuka ku mwana. Kati yeye ntovola ba rooms zaffe nnyingi sirwa kuba abaana be bangi naye twagala batonotono ticha basobola okutuukako buli omu. Ebibuzo bya P7 binaatera okufuluma mutunuulidde abazadde abaana bayitidde mu grade kinaki ebibuzo byava mu bibuuzo bitera okugenda kufuluma era twaniriza nnyo abazadde okuleeta abaana baabwe mu senior 1 by the way other classes already tuli mu registeringa any class endala that's senior 3 up to 5 era musobola okujja ku lw'essomero abeerayo buli lunaku lw'okukola bino ebigenda okuva mu PLE tubirinze era abazadde nja kubaza Spark TV kubanga balaba obulango ne bakuba ne batubuuza tetubalagirira era bambaze ne balambula tubaaniriza nnyo omwana bafuna first grade ajje at least second grade kaseba super B naye gomwana ebibuzo bwe bikomawo kuba essimu ezo tujja kuba tuwogera. Ate omuzadde agamba nti omwana wange tafunye first grade lwakuba oba yarwalamu oba yatya ebigezo naye ate nzikiriza asobola okuyita kasita mu mwa interview kikirizibwa. Kirungi nnyo ekyo. Nkubiriza abazadde gwe kasita results zivaayo jangu ku ssomero ne results z'omwana olaba omukulu w'essomero tuwogere oba kuba kweze enamba z'essimu tukubuulire fe tugenda kwaniriza buli omu bw'otuuke tetujja kulemagana tujja kwogera tujja kulaba omwana bwe tumuyamba. Waliwo agamba essomero ndyagadde naye basangibwawa? Essomero lyaffe bw'oba ova e Kampala oyinza okuyita emukono oba oyinza okuyita egayaza bw'otuuka mu Kalagi ku roundabout okwata olw'ekayunga olw'ebugerere awo oyita mu Nagalama n'oyita mu Nakifuma town bw'ova Nakifuma town weyongeddeyo ku lw'ekayunga waliwo kilomita ng'emu n'ekitundu waliwo Starbex petrol station eyo Starbex ne poliisi ya Namyoya eyo Starbex oba waakagiisa booti ng'otunula side ya left opposite kalina oba oziraba akaalo bakayita Namyoya nga wakava Nakifuma ate ekinnyumira amaaso otuukira ku basketball court buli kimu n'okiraba byeyogerera lyokka n'ogamba wa conductor ngenda Namyoya ku Vision for Africa somero liri ku kkubo akutuusa butuusa awo nga bakayisa ku Starbex Namyoya Vision for Africa High School. Ekirala kye twagala okumanya tuddeyoko ku curriculum eno abazadde ebabuzaabuza baagala ogitegeera yongera otangaze ku curriculum eno empya. Curriculum eno yatandika mu 2020 Minister of Education yatulagira tutandike ne tutraininga era tubeebaza nnyo ekyukamu mu ngeri nti n'abaana batuula mu class batulanga luli mu desks zitunudde eri nga lecture room bwebeera oba ku university naye kati batula mu groups nga befeesi basobole okudiscussinga omusomesa abeerawo just nga facilitator abaana be bakola emirimu egisinga era abaana tuba tubasomesa tubeera tubaasesinga tulaba omwana ono amaanyi ge galiwa obunafu bwe buliwa tumutuukeko mu buli kimu n'ensetinga y'ebibuuzo yakyuka eri nga gye bayita scenario based omwana alina okusoma story ekyo n'ajjamu omulamwa baagala ki yo nnungi nnyo eyambye nnyo abaana baffe nti n'omwana abeera mu kibiina nga looza n'asirika nnyo
ebere mujjayo active abera active so teri bya spoon feeding tekiriyo kubanga abaana bakola emirimu egisinga yateekamu ebintu ebimu flavors obumu ng'ogamba nti balina okukola debates n'olaba nga buli mwana emu opportunity okuvaayo laba nga alina kyakola ate emphasizing nnyo practical subjects ensonga lwaki nga bwenage tulina labs nyingi tukola hands on eyagala nnyo omwana afulume nga naye asobola okwekolera ekintu job creator yes erimu project work kati mumweteeseteese mutya mu nsonga za project work atandikirawo mu senior 1 ne tubawa topic ne tubaga buli omu akole ku kino erimu stages 5 ne tubeera nga tubawa max ku stages zonna UNEB egenda otuwa fiimu yaabwe ng'omwana ali mu senior 3 tugendere ku eyo tuba twabateekateeka dda nga balaba ekintu kyangu so kwegamba Vision for Africa ne yeeteekateeka dda ekirala kye twagala okumanya mugambye registration egoing on nnaku ki na ssaawa ki ennaku z'okukola zonna tubeerayo mu office lunaku lwonna kuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 11 kasita luba lunaku lwakukola Monday to Friday tubeerayo ojja ne twogera omwana waba agenda mu senior 2 ba senior 3 tumuwayo ka interview tukakasa oba abadde asoma akangwe ennyo era abasinga abadde bakayita tubawo ebifo kubanga tulina ebifo mu classes zonna nga bwalaba essomero ddene terina banakujjula ate nga ddungi waliwo omuzadde agamba nti omwana wange alina ekitone naye ebintu by'essomero bino okusoma bino tabikwasa bulungi teacher Edith musobola okunnyamba essomero lyaffe bw'oliwo ozzeeyo ojja kujjako mu ofiisi y'omukulu w'essomero olaba ebikopo ebiryo betuwangudde ebikopo gyebiri byetuwangudde tusoosowaza nnyo ebitone era new curriculum etugamba omwana okugyayo omwana omulamba si bya mu kibiina byokka naye nga nakyasobola okwekolera ne waba avudde mu ssomero ffe tuli bakafulu mu mupiira mu Mukono region era Vision for Africa emanyiddwa n'ebikopo gyebiri era waliwo nnyo abajja navudde egindi nzize wano olw'omupiira tuli bakafulu mu music dance and drama era ebikopo gyebiri era mu dance sport tuli bakafulu nnyo ne mu debate tuli bakafulu nnyo. Nga tumaliriza ngenda kusaba obeeko kyolekera omuzadde kubanga eno holiday ebadde mpanvu omuzadde ateekateeka atya omwana okudda ku ssomero ssaawa zino nayanza nnyo nyabo abazadde baffe abaana baffe bamazeeko holiday mpanvu era badda ku ssomero mutuuze omubuulirire muyite mu holiday bwebadde omuteeketeeke ng'ajja ku ssomero omubuulire by'omusuubiramu ng'agenze ku ssomero omukuutire okweyisa obulungi omukuutire okukola ekimututte aleme kwonoona fiizi zo omubuulire kyoyitamu okufuna fiizi era nti alina okweyisa obulungi n'okusoma obulungi ennyo. Buterevu tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero Vision for Africa ly'essomero omuzadde gy'olina okutwala omwana wo gw'abeetaaze ennamba zaabwe ziri awo ku screen zaffe osobola obbakubira registration egenda mu maaso olwakadde akatwazaganya mu nzikirize mbalekere Ahmed Wahab mu kitundu kyo ate abeeko by'abaleetera. Yes, ogamba otya miuka neyanza nnyo neyanzege mwebale kubeera nga mukikuwasaganyiza mpola muweereza abantu side yawo naye nga kakati naffe twamaze dde okutuuka mu kitundu kyo era nga essaawa eno yennyini nnyini tuli wano Kibuye wano ku round about of course luno oluguudo ludda Entebbe ludda Masaka road ate luli ludda Entebbe road then kwe kuli n'oluyingira ekibuga kakati we tusinzidde wano okubeera nga tunyumyamuko n'abantu baffe mu kitundu kyo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso n'okubeera nga zibakwatako olwaleero wano ekibuye tugenda kunyumyamuko n'abantu ku nsonga ya internet jjukira nti we tubeeredde mu biseera eby'obululu oba mu biseera ebyokulonda naddala akalulu k'aba president ne ba MP internet yagenda maaso n'okubeera nga ejjibwako mu ggwanga lyonna era n'okugizaako bagizaako mu phases ne basooka ne bazzaako internet generally naye ate nga social media yo teriiko mu ggwanga erya Uganda. At last twalabye nga ne social media nazo zikomyewo omukutu ng'ogwa X, Facebook, WhatsApp, omukutu ogwa TikTok gyonna fully gyasobodde okubeera nga giri installed. Kakati bannayuganda bangi bagamba nti bafiiriddwa ebintu byabwe mu mbeera ey'okuggyako internet ne social media okutwaliza ewamu era mu mbeera eyo ndowooza nti baali agadde okubeera nga
basasulwa gavumenti ya Uganda kati simanyi oba enakkiriza okubeera nga ebasasula naye buli omu tugenda kubeera nga tuwulira endowooza z'abantu bano wano ekibuye wennyini so alaba Spark TV tambula naffe tube nga tunyumyamuko n'abantu baffe waliwo abaami wano abakolera wano ekibuye era batunda ebintu ebyenjawulo omuli ebyokulya emmere be bayimirizaawo ekibuga kino mu mbeera y'ebyokulya Ssebo wasuze otya oli bulungi soko tunule wano mu kamera tube nga tunyumyamu mpolampola amanya gaffe amanya nze Kiyega Persevere Kiyegani Kiyega Persevere Kiyega Persevere okozesa internet nkozesa internet Ssebo kiki osinga okukozesa kyesinga okukozesa nnyumira nnyo TikTok pozi n'okugenda ne ku bantu bange abali ebweru guli ogwa WhatsApp okay tulaba nti mu kiseera ky'okulonda gavumenti internet baali bagijjeeko biki gwe bye wafiirwa mu kaseera nga internet teriiko internet we bagigirako mu kaseera ako ekintu kinasinga okufiirwa nali njagala nnyo okumanya omukulembeze wange watuuse Kyagulanyi Ssentamu wagwe nali mpagira mu byobufuzi naye baasalako internet nemba nga simanyi bwe kyali kikola kitambula tubeera nga ffenna baali batufudde dormant bannansi mu nsi eyaffe baatujja ku mpewo ne tuba nti tukyamanyi kigenda wa mu maaso ne bakola ebyabwe bye baakola naye lwakuba twamaze okumanya amazima tugamanya ng'omukutu gumaze okukola ki okuddako ne tumanya ddala kituufu kyali bwe kine bwe kiti wadde nga tetukkizibwa byogerako ne gwe mulamu oguliwo tulina okukola ki okwogerako kuba kyekibadde mu ggwanga kya byabufuzi olowooza olw'okubeera nti abantu bafiirwa kati nga gwe wafiirwa okumanya ebigenda mu maaso wafiirwa okunyumyamuko n'abantu bo gavumenti yali badde esasula abantu bano abafiirwa ebintu byabwe nga tekuli internet by the way gavumenti yali badde compensating abantu abo naye already this time now gavumenti erina emisango mingi egize gigiwangula nga bagiwangula nga nakati tegisasulanga tetulina bukakafu gama tugenda mu kooti tuliyirirwe mu gavumenti yaffe eno gye tulimu kubanga emisango mingi gize gigiwangula ne terina gwe yali eriyiridde era tetulina bukakafu nti bwe tugenda mu kooti tugenda kufuna obwenkanya kuba kooti zaabwe buli kimu kyabwe kati tulina busoboga tugenda kugenda mu kooti kale tweyanzege ye mwami Kiyega ye bwati bwagenda mu maaso n'okubeera nga ayogera ku nsonga eyo katweyongerayo wano nga tunyumyamuko n'abantu ab'enjawulo ku nsonga y'okukozesa internet na biki bye bayinza okubeera nga bafiirwa Ssebo wasuze otya ogamba otya oli bulungi gyebale bitambula bitya ng'opo yedde wano wamazizaawo dda wakoze dda akasente oli mu kweyagala bweyagazi kakati nno tokawa ebyana amanya gaffe Lukyamuzi Geoffrey Geoffrey okozesa internet tokozesa internet wagivaako buvi lwaki sijasobola basajja bano jabasobolerako watya nnyo Geoffrey saatya abavaako wasalawo n'ogyesonyiwa sajja bazibu mukko okay mu biseera by'okulonda internet babadde bagijjeeko era abantu bangi bafiiriddwa ebintu kubanga tumanyi nti obutale olumu buli ku internet okwo abantu bakonektingirako okukola ebintu ebyenjawulo babadde tebasobola bikola mu kiseera ekyo olowooza gavumenti yali badde ekompensatinga abantu bano abalina ebintu bye bafiiriddwa nga internet teriiwo bwe kiri badde ino bakompensatingako abantu baddirira ebintu byabwe byafiiriddwa okay tweyanzege ye omwami bwati agamba nti gavumenti ekwata akasente ebe nga ekateeka mu bantu abafiiriddwa ebintu byabwe katugende mu maaso n'okubeera nga tunyumyamuko n'abantu ab'enjawulo wano mu katale ekibuye tulabe engeri gye bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula Swaba assalamu alaikum wasuze otya ogamba otya Swaba oli bulungi kale katweyongereyo mpolampola nga tunyumyamuko n'abantu ab'enjawulo agamba atya papa lwaki okay tweyongereyo mpolampola wano nga tunyumyamuko n'abantu baffe mu katale wano ak'ekibuye mpolampola abantu bali wano bali mu kukola mirimu egy'enjawulo bano batunda matooke bali batunda miyembe waliwo omwami wano naye katubuuzeeko katono tube nga tweyongera Ssebo wasuze otya
oli bulungi Jibali bitambula bitya ya mulembe bingi naye at least mukola ndowooza bitambula emmere abantu tebagula abantu baavu amanya ga Mukasa Yusufu Mukasa oli buterevu ku Spark tunyumyamuko ku mbeera ya internet okozesa internet oba emikutu egyo emikwanira wala siri wannyo ndi wakapensa oli wakapensa lwaki toyina series byakunsumbuwa ebyo bikumalira bumalizi bimalira buddensi nakubeerako nga obeerako onyumya na byana ate nze sibyendike ate nga sibyolimu ayagala byana bbiwa ku ssente Mukasa oli wa Simawu yeki ya Basitinje Men Association kale kakati abantu bafiiriddwa ebintu ku internet okwo sente butale kuliko butale abantu bakola transactions naye internet yabadde jiddwako mu biseera by'okulonda olowooza gavumenti yali badde esasula compensating abantu abafiiriddwa ebintu byabwe internet we yabeeredde nga teriiko amazima go gali nti yakikola ekiraba nga gavumenti yakikola ekiraba sijja kulimba yali badde eriyira bannansi abaafiirwa ebyabwe yakikola ekiraba kale tweyanzeege ye mwami Faizo bwatyo bwagamba gavumenti yakikola ekiraba bannansi ebaliyirirwa si bugamba otya oli gumite olaba oli solid bulungi naye amajaketi ng'oyina 8 kikyempewo yakuyiseemu dda lwaki kakodyo kyakalyamu bwe kirina okuba ndi ejjukira empewo kiki oba olina okwesabika n'obagumite okuuma obulamu okuba empewo eyingira mawogwe nebanga ekuyisa bubi kituufu olina okuuma obulamu amanya ga amanya Dani Kevin okozesa internet kiki osinga okukozesa TikTok lwaki mwagala nnyo omukutu ogwo gwa TikTok kiki obeera olaba ki ku TikTok bwekubeera ndi ebintu ebiri gumite andi kati mukulembeze waffe kwayitira otugamba kiki natugamba kati nkoze bwenti kiki bwabawera bwa update natugamba kati ate abasajja nabayiseeko esima ensangi nga banoonya Bobby kiki naye nabayise nakoze roba style kakati gwe biki bye wafiirwa nga internet bagijjeeko mu biseera by'okulonda awo muganda wange bingi kuba kati babasinga tukolera ku social media nga omanyi nti omuntu akukubira kati nga wano wetukolera wano omuntu akukubira nanga ngulize ebintu bino bya delivery kati twaire tukyasobola nga byonna babirinnyeemu twafiirwa nnyo kati olowooza gavumenti kyali badde kyamakulu nebanga eririra abantu kati nga mmwe nti tesobola tokyogera nawe tesobola balirira tesobola olaba enkuba yatonnya nga wali kuhaamu mazzi ne gatwala ebintu yano naye ogenda obalirira babagamba olina okuba nga olina tax invoice kati gwe bantu bamenga bolaba nga otambulana eno ba mu maduka ga hamu n'ogula ekintu ne bakuwa kalisiti nga uliho tax invoice nabo bennyini tebakayina ne babagamba okukulirira olina oba nga obadde osasula omusolo okuva myezi 6 kati ogaye ngo ate bajje balirire ffe be bajjako internet kitegeeza bateekawo ka kiremya just teekawo kiremya naawe kale tweyanzeege ka tweyongereyo wano mpolampola nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga eno anko wasuza otya papa oli fiti jebali bitambula bitya ebibadde bibi alhamdulillah amanya gaffe ani Kateeba Umaru Kateeba okozesa internet si nnyo naye ng'ogikozesaamu akatonotono kiki osinga okozesa ku internet Facebook TikTok Twitter oba mukutu mulala TikTok abaana ba boda mwategeera TikTok kakati oyina bye wafiiriddwa nga internet bagijjeeko mu biseera wano we twabeereddemu kalulu era byabaddewo naye nga si bingi abantu abafiiriddwa kubanga tulaba nti ku internet kuno nawe wennyini nnyini omanyi nti kuliko obutale kuliko abantu ab'enjawulo basinkanako bakasitoma bakuweereza bu message okuva ku mikutu egy'enjawulo ntwalaako wano nguliza kino kola booti bantu bangi abafiiriddwa ebintu yabolowooza kyali badde kyamagezi gavumenti okubeera ng'ebasasula ne compensating abantu bano
yalibadde kituufu okubasasula naye lwakuba kyemmanyi bonna tesobola basasula bonna tesobola basasula. Kale tweyanzege ye Anko Kateeba bwatu bwagamba kyalibadde kituufu okubanga abantu basasulwa naye lwakuba gavumenti ate tesobola kusasula bonna so tukyagenda mu maaso mpolampola nga tunyumyamuko n'abantu baffe wano waliwo wano Anko naye kamubuuzeeko tunyumyemuko Anko wasuze otya? Oli bulungi? Nkulaba wasuze bulungi amaanyi mangi. Tulina okukola. Wali bangambye gwe toyina smartphone mboli wakapeesa abaana abo balabika balimba. Bakugambye ge mazima. Ge mazima? Bakimanyi. Lwaki? Nagireka. Ebyekika byanjingana. Ebyaki? Ebyekika byanjingana. Kakati abeera jjajja kyo yakuganda smartphone. Naye teyagikwatako. Olwokuba teyagikwata naye toyina gikwata. Ngagireke wanabakkiriza njagikwata. Kati ate teyavuga piki naye ate ovuga piki. Ekyo tanakingana naye bwakingana nakyo nga nkivaako. Kale amannya ga? Nze Alan Besigye. Alan Besigye. Okay. Anko Alan. Abantu abafiiriddwa ebintu byabwe nga internet egiddwako ng'abamu abasuubulirako abakolerako ebintu ebyenjawulo olowooza kyalibadde kyamagezi gavumenti okubeera ng'ebasasula akasente? Kyandibadde kyamagezi naye sikisuubira kubanga yemu era yagijjako kati sisuubira kuba compensating. Mukyalina ssuubi lyonna mu gavumenti yaffe? Kizibu bino ebintu byetaaga Katonda. Ebintu byetaaga Katonda. Lwaki olowooza kizibu? Kubizza ebibaawo n'ebyendaba. Ekyo ndaba essuubi ttono. Gwe tolina bye wafiirwa nga internet eriiko? Nafiirwamu kubanga byankosa naddala mu ngeri ya mobile money nga bwe nkugambye nti nze sina smartphone naye wali ku mobile money kyankwatamu ebyaddala bakasente wekayitira bakasitoma okujjayo okusindika tebyali byangu byatukwatamu byatunyigiriza ate kyali kirungi ku saidi yaffe. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpolampola tukyanyumyamu n'abantu baffe tukyali wano saidi z'ekibuye Katale ku Masaka Road watandikira tunyumyamu n'abantu ab'enjawulo. Papa ogamba otya? Edda papa weeyagala? Si nnyo. Lwaki? Embeera naawe ogiraba si nnungi. Embeera teyina buzibu tolaba leero tewali musana gwaka. Naye waffe si nnungi. Lwaki si nnungi? Ki ekiganye? Era naawe olaba Museveni atufuga bubi. Obadde oyagala afuga atya? Oba kwali alaba? Ekisinga Museveni awummule. Museveni ekisinga tumusaba tumwegayiridde nnyo tumusabye n'emirembe emirungi emyaka anagimala tewali kye tweyongeddeko. Embeera ya bulumi wabula waaba anyumya abalaga nti agenda bakolera ebirungi naye nga atulimba. Kuba nzijukira omusajja olwo yasooka okujjako ewaffe ye Nakifuma yasinga tusomesa siyaasa n'atusomesa siyaasa engeri gy'omukubamu omuntu era tulaba nga atukubye siyaasa ekimala kati tubadde tumwegayirira awumuleeveeyo ne ku mulala tulabe embeera bw'eneetambula naye ye si nnungi. Lwakuba totubuulidde manyi? Yenze mu simu Sabazanya Nengo. Simu Sabazanya Nengo. Naye nga oli ku internet okozesa internet? Kiki osinga okukozesa mukutu ki? TikTok, YouTube, bwe ntyo ne WhatsApp. Oyina bye wafiiriddwa mu kiseera kino eky'obululu nga internet bagijjeeko? Ate kasita bakujjako okumanya n'okutegeera kuba kati eryo lyeriiso ly'ensi ojja okumanya n'okutegeera omuntu senga aba akugjeeko oba ofiiriddwa. Esebo. Kale kati ate compensation gavumenti lwaki temuteeka mu kooti neba compensating nga mwafiiriddwa ebintu? Ate kati tutwalewa tetusobola kutuuka mu ege kubeera e Uganda kooti ye Museveni. Kale.
Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen, born to win our Father. Through academics, we unlock doors and knowledge to endless possibilities. Uganda's old and time-tested curriculum has been changed. It has been revised. At Muta, it is a perfect venture. Echiddako ku Spark TV. Spark TV. Chechiseera kyo. At Muta Royal College, we are taught various skills like making yogurt and crafts. Investing in students today means a brighter future for us all. Monta Royal College Bombo, being known by deeds. Abantu ba Fort Poto guno mugisa gwanyu kusumururwa kukizibwa no kugarurwa bushaka otoverwa Miracle Healing and Deliverance Crusade ereba crusade kai hamiti eyo kutebeza enjiru no kizibwa ebero 33 ko kubanze ku 2026 hamwe na kibanzo kwa kabiri ku 2026 mukizaniro buhinga abatebezi bo rubuga bona beteranize hamu no mutebezi mukuru Pastor Jean kuruga South Korea mujye mwenna mulabe omukono gwa mukama Pastor Wilson Bugembe na Pastor Twina Habat nabaita kuba baroho mani ngenda kubeerayo nga tusinza Katonda n'abayimbi banje kuve Kampala itokizibwe osumururwe kandi ogarura bushaka. The Challenge ekutusibwako. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Chicken to the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. Tukwaniriza waka eri MTN Wakanet. Internet yensukurumu eri wimaka. Shalira www.mtn.co.ug kasari Wakanet. Tukwaniriza waka. Ngatuliwa mote wali chitulema. Katale ku screen ole wesungo gamba lero balese challenge tuli wano nakawa mukatale abakyala n'abame bo mu bali do kwanga bakola challenge olunako lero kyagala okubaza abantu benateta abantu berunguja abantu benakawa abantu bemakiri abantu bemusenya abantu bekatwe mwabale kubanga mulaba the challenge abantu abali mu kibuga wakati Top City Plaza abantu abali wamala ntebao omukyala nalongo mwabale kubanga mulaba the challenge ate mu lwalero abantu benakawa bagambe tucyangu nwamanya go sweetheart Muchiga ogumire ngeibale umwalimu omundi ogenda kwata omundi I'm ready to win. Experience ogirina amaze emyaka emikango wataka monde ngo wataka monde omukyalo omuwulidde emyaka kubanga ineji nga wataka monde gonna watandikira kwemeka mwaka gumu sebera wane wali akamondeko nawe akamondeko wekaliteri kusala kamonde bana bagenda okubanga balamula asazo obulungi awaso obulungi abali ku screen wetegereze ani asizo wataka monde tugenda kubanga tubala 3 wetegereze 2 sembe za kamonde mutandiko kuwata akamonde twagala twala speed ngo wata speed atengo wata akamonde aba